Ida webadde kutegeeza wano bapromota bana basobola okuba tebafuna kasente omuli Abitex Balam Balunywa okuli Luba n'abalala bangi nnyo basobola okuba nga beekubidde enduulu ogenda ku poliisi nga bagamba nti abakulu bano basobola okuba nga bavaayo bawulira akatabi ke twasobola okuba nga tukuzanyira gye buvuddeko nga bapromota bewera bali bapromota batafuna kasente nga bagamba nti bapromota bano abagamba nti bapromota bategesi b'ebivulu kumbe nga bo bano mbivulu bali batimba butimbi bipande abamu ba comedian era nga omukulu Balamu yategeeza nti abatafuna sente oba oliawe bajja okuba nga baloga enkuba ne batafuna sente nga bategeeza nti sente zino ezajja zaali z'abapromota abatuufu kati embeera nga weesobola okuba nga etambula abajjukira akatambi kano omwali bapromota ab'enjawulo nga basobodde okuba nga bagamba nti bapromota bagenda kwokya ennyumba ya Keti ne bapromota abafuna sente bagamba bwe bati gye buvuddeko kino zengendo kikwata kuna bakojja makago Keti ogenda kufana yange genda jos nabala nobala nobala kabana kimasa kudegeka ko bantu bya milioni 5 mukinala kumeke mbwenu bantu bobegeka ni fuki kodegeka sasa kodegeka foto kodegeka wa ataba batonde sembi je kuango ya nokumbo yawo yanga kuli kulu kandi ngo tasaba kufuna kulu tukarugiza amajene tanga Abitex nani myatwelera wa aya basi kati embere wesobola okuba ng'evaawo nabino basobola okuba babigatta ku bapromota abatula kalenda nga bakuliddwamu okulu kuba tonde sempijja nga bagamba nti basobola okuba nga boonoonya erinnya lya bapromota abafuna sente ate nga bazifuna mu makubo matuufu oba oliawo era nga bagamba nti amaloboozi gano ge batutenga obujulizi bayimbi basatu aluna mu birumu Keti ye yankubira essimu nga nkwasa kkalu twali ku bondi ekyo kiwe nasiwa ekitalya nga ndi ne mukiibi nga ndi ne bukenya eyeyambula tutuuka ekatwe ku poliisi mukiibi akaaba ekiro kyonna awoza abaana bange baali banzijayo kiraaluuna mukiibi n'angamba ambasada teryammanyi singa ova wano sigenda kuva mu kkomera nabeerayo naye nga famire njirina bwe batusugereka sente bamuwadde obukadde 9 bukenya yafunye eki bwe bazaalukuka bazadde beyambu ambasada yafunye eki ow'ekitali waliwo endongo gibategesa miliyoni 3 aya basi abakulu abapromota basizira kalenda ne bategeeza nti bagenda kwokya bapromota abafuna akasente okuli ba Abitex okuli Balamu okuli Luba kati nabana abakulu basobola okuba nga beekubidde enduulu ne bagenda ku poliisi okuba nga bakoze statement ne bagamba nti bafune security eyinza okuba nga ebakuumako ayaya aha wano nasobodde kuba nga nsookedde kubira ku kikofiira omukulu gwe bayita Abitex ku nsonga zino atugambye bwe atusooka owulira omukulu gwe bayita Abitex kikofiira nga tuwulira ku nsonga z'abapromota omusango Balopye abaguddeko omusango okutiisatiisa era ensonga sibo zitambula saala nnyo zoogerawo ku mpewo naye mujja kuziraba nga zituusa okuteeka mu nkola ate osobola okutuula obutuuzawo nga bakwogerako ebiswaka okwonoona erinnya n'osirika busirisi so ensonga ziri ku poliisi tetwala nnyo zoogerako mu mawulire naye zinaaba biteekeddwa mu nkola mujja kuba mubitegeera nga bannamawulire aya basi omukulu baabano bakyatubuulira embeera nga bwesobodde okuba nga etambula atakyusa saate omukulu Balamu wuno atugamba ekituleese si kirala waliwo ekibinja ky'abavubuka abamanyiddwa amanya gaabwe abagambye okwokya ebintu by'abapromota ab'enjawulo bagambye bagenda kwokya bondi ya kavume ey'emmotoka bagambye Abitex waliwo omuvubuka bamuyita Umaru Kanyama yagambye agenda kukwata Abitex amusaleko obusajja waliwo omulala bamuyita Umaru yagambye agenda kusawona y'Abalunywa agitemeteme paka nga bamuwaddeko ku kasente naye yo genjogerako ye Kanyama si promote naye agamba nti ayagala ku sente zaki ffe si mulimu gwaffe kumanya ani afunye oba ani atafunye tulina minisita etwala ekulemberwa minisita ne PS agule bagiire process yonna nga bwetambula yatambuzibwa gavumenti aya basi bo bapromota bategeeza nti akasente bakafuna makubo matuufu era ng'omukulu gwe bayita Luba omukulu Luba asobodde okuba nga ategeeza bagenda kunoonya muntu ku muntu bavunaana muntu ku muntu bapromota bonna bangi abasobola okuba tebaali kalenda muntu ku muntu yenna yasobola okuba nga agamba nti baalya ssente oba baali enguzi baagala osobola obanyonyola enguzi gye baalya baagiryawa nze mbadde simanyi nti okutandika olugendo lw'okufuna ssente bapromota gwali musango
nze mbadde simanyi nti twali ekibiina ne bawa muntu ssente n'atwala ssente z'abapromota abalala. Buli omu ali wano bamuwa ssente ku akawunti y'omuntu omu. Kati neebuuza promota agamba nti Luba yatwala ssente zammwe, Abitex atwala ssente, bazibawa bameka n'atwalako ezizo. It is bad. Buli muntu atuvumirira n'avumirira erinnya lyaffe okwonoona amanya gaffe mu ngeri endala. Kati tuli ku bya ssente, tuli kubba okugamba nti nabba ssente zo, njagala bumbuuze nazibbawa, nazitwala ntya, natugenda tya mu akawunti yo n'ensijamu ssente zo. Sente bwe baazituwa ate bwe baŋŋamba abata nti nze natwala ezizo baziwadinze. Issue gye tuliko ya individual. Buli muntu agamba nti waliwo omuntu yabba ssente ze tugenda kumukwatako individually. Twagala oyo. Aya basi. Abasajja abali akasente bo bagamba nti kati beekubidde omulanga ku poliisi era omukulu gwe bayita Balunywa agambye nti yeewunya nnyo bapromota bano babategeeza nti abapromota bano bafuna akasente babasinga okutegeera niwe munaagamba nti oba mukola ki munaakola mutya Balunywa Balam Abitex omukisa gwe balina gwa njawulo kumwe batone sempijja wulira waliwo okutiisatiisa omuntu akugamba nja nsobola okukuba naye bw'ovaayo n'ogenda ku rediyo n'okola eddoboozi neyokola n'akatambi nti tukuŋŋanye ebijambiya mulwana kati mulwana nze mbadde naye mwana muyimbi watoka ku balabala ote ku TV n'ogamba ngote ebijambiya abaana abalunga banaatulaba kati abaana bange nammwe bakwataganirawo mwami Kavuma zino sente zazze jjo bizinesi zaffe zibaddewo before sente zino lwaki mulowooza nti obwongo bakwatagana n'obwamu bye twakola edda mulokwa madde muliza nti bano okugagawanya so mumbeere tuzze wano kugulawo omusango eri abantu abo era lisingi bawadde eriko abantu bangi naye sofa abaliidinga ttiimu eno beekitino tukola kulaba nti nno tubagulako omusango era bayitiddwa. Aya basi omukulu Tone Sempijja yasobola okuba ate nga kulemberamu olukuŋŋaana olwo olwasobola okuba ate nga lwayogera ebiwanvu ebingi ennyo nga bagamba bagenda kwokya bagenda kulumba bonna abasobola okuba tebali akasente akabapromota. Tone Sempijja bagambye y'omu ku bakuliddemu okuluupibwa. Wekulaga bakama baffe sente gye zaava nti bulijjo mugamba muyamba abantu b'owansi sente tezibatuuka ziwulira mu makubo kaakati ffe tubamanyi abanzitutte tekyetagisa ate Pulezidenti Museveni yatambula olw'enguzi ne tutambula olw'enguzi tekyetagisa genda kunoonya banguzi ffe abalidde sente tubamanyi era nsaba mwenna abali wano mukkirize tugenda kulonkinga enguzi eri fresh. Aya basi Tone Sempijja agamba nti agenda kulwanirira enguzi abapromota beebuuza nguzi gye baalidde ng'ate byonna ebintu gavumenti yasobola okubatenga ebawa ssente. Omukulu gwe bayita Balamu abagamba nti afuna miliyoni 800 agambye bw'ati Tone Sempijja ate basala ebigambo waliwo kojjange omuyita Tone Sempijja yagambye nti ze nafuna 800 oba singa wenfuna 800 singa nakyusa n'engoye kati singa nyambala bulungiko nenze siraba bakola 800 oba 800 lwawa oba lwa bizinesi nze simanyi. Aya basi wano nno omukulu gwe bayita Wumalo omukulu ono nno yasobola okuba ate ng'agamba yakulira bawunsa mu Uganda era nga bagamba nti omu ku basobodde okuba ate balaaliko omukulu gwe bayita Abitex mbu agenda mbukyagenda okuba ate nga amukola. Omukulu Wumalo twasobodde okuba ate nga tumufuna ye agambye bw'ati ku nsonga zino ez'okuba ate nga asaanyawo omukulu gwe bayita Abitex kikofiira agamba bw'ati ekyo kikyamu nze ndi musajja mukulu ate ndi musajja mukulembeze sisobola kuvaamu bigambo bifaanaganako bwe bityo obusungu ne bwe buba bunkutte bwe njogera ekigambo soogera ekyo njogera nti nja kubanja mu mbeera yonna nja kuzifuna ndi bawunsa ndi mukulembeze oba faawunda w'ekibiina ekitugatta ekya Bouncers Association Uganda kakati eno nzijjayo nga guno mulimu kubanga nze endongo njigula ge mazima naye endongo olw'okuba njigula sijja jigulira bweru w'amateeka kubanga bali balina association zaabwe ezibatwala nange bwe mbanga omulimu ogwo ngukola nina okubeerayo nga mmemba kati kino kyekinfuula mmemba tulwokuba nyina kaadi yaabwe eno risiiti yaabwe ye kaadi gye bagaba. Aya basi abamu ku Balopye twasobodde okuba tetwabafunyeko omuggo bayita Adam Mulwana yakuba toka kwa barabara naye agamba nti yasobodde okuba ate nga yeewera ng'agamba nti Balunywa sawuna ya Balunywa agenda gimalawo Abitex oyo emmotoka empya gye yakagula ng'agyewerera omukulu gwe bayita Adam Mulwana. Oluno omulwana wuno ng'alambika agamba nti ensonga bagenda zitwala wakano Edith Nakalema. Era nze neewunya ne gavumenti abantu be bamu abo abali mu kwebuzaabuza balimbalimba gavumenti ne babba ssente za kyalenga ne baleeta akawumbi akamu ne miliyoni akawumbi akamu akasooka ne miliyoni 2 ak'abaana abeeyambula nako ne bakabba baleese biliyoni 5 mu obukadde 600 era bazibbye bokka tulina bujulizi baleete lisiti kwe bagabira ssente era basinzira ku ki okugaba ssente ffe twalina sho eziri ku Alaali nalina sho eyiganga nga 26
Mbale nga 27 nga 28 bujiri nga nzitimbye nga ngasse ku production na romantic ekyo kiri mu record ne receipt nzina na buli kye nasasula esente nali nsasudde nga nkozesezza miliyoni ezisoba mu miliyoni 2 bagenza okuleta bampe miliyoni 2.9 omuntu nga batalina shoga njagala ombuli kacyanga obeera mu Uganda wali owuliddeko Abitex nga alanga show ya East obe yawa akole shebe ezibeera manga 2 akole ekyepukulu n'amasaza na bino fe tutegeka okusemba bule notegeka malaba notegekera wano bano abategesi ba season tebalowooza nti be basinga okutegeka ate nekyalebe babagamba mbu tubanoonya babo balina katengo sente zebataleka nga zigenda balakira ate nze mbabuulira gavumenti egenda banoonyereza akamba baluwa tagataddeyo buli wamu aya basi omukulu Balunywa asobodde okuba nga bategeeza abapromota bonna abagoberera omukulu gwe bayita Tone Sempija ategeeza nti abafuna ssente abo nno be balina omukisa mu ndongo kati nno nekyo njagala ate abantu bakitegeeze nti ndi wa mukisa okubanga ndi kwabo ababa nga bafuna buli kiseera kitegeeza nkola nnyo okubanga buli ekijja kibeeramu ndi wa mukisa alinde okuba nkola nnyo kubanga abantu ekibaito kuba ekikono kyeki President Museveni yakasiga emyaka 3 mwezi nti tewali bana bali basobola kufuga naye kati kitegeeza ekyo yakirimu aya basi be bakirimu kati be balina ssente kati munagenda mwina begayira bwegayire oba babawaayo naye nga temuyinza kuba ate nga mufuna kasente bapromota abatafuna nsobodde okuba ate nga mubuuza omukulu gwe bayita Abitex chairman w'ekibiina ekyasobola okuba ate nga kifuna ku kasente angambye kubafuna ku ssente e Masaka Sebo madimbuku nawe wafuna ku ssente Abitex una ngamba abantu ba coordinator bafa be Masaka bonna bafuna ssente bundi oyo yani dimbuku waliwo mulala ono wamitale wa equate wa radio bundi Masiko ya radio bundi madimbuku abantu kufuna ekantu kwa kutuyamba buyamba era sibe buli awo senate bali bwa maanyi Masiko akukuluma nti yete yafuna Masiko account ye yaliko obuzibu ngendo za wajire nafuna ssente yafuna kitegeeza Masiko Masiko tena bakunzirira naye nga account ye yaliko obuzibu n'agera n'agitereza ekokubanga yafuna era sekenti yafuna yali badi yangu kale sewo omanyi bakuba nnyo amasimu nga tebanna bafuna ssente bawezifuna tebaddamu kukuba ssimu